baganda bange mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero munzikirize mbalamuseeko mu kiramuso ekirungi ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zeno gwe mulaba olwaleero basebo ne bannyabo zayimiridde wano, nze siri musiraamu, nze ndi musajja mukatuliki awedde emirimu, naye tuli mu kisiibo era abasinga obungi bwe bugenda kitegeera nti kino ekisiibo nange nasazeewo nkisiibe. Kino ekisiibo sikisiibye ku lwa Nalukoola, sikisiibye ku lwange, sikisiibye ku lw'abantu bange, wabula nkisiibye ku lw'abaganda bange ng'asooka bamuyita Sekitoleko Yasiini, abandi gwe mmanyi nga Machete. Olunaku lwaleero olwo lunaku olw'ekkumi nga Machete anywa amazzi gokka. Machete yazira emmere kubanga baamusiba mu bumenyi bw'amateeka, bamukwata olw'okuba yawagira Kyagulanyi mu kalulu ka 2021. Ate ne yesanga ng'aliko ebizibu byonna, ye Buganda ate ye musiraamu. Machete amaze emyaka 40 mu kkomera basebo ne bannyabo, naye ekkooti ensukkulumu ne bwe yavaayo n'esala omusango n'eragira nti abantu abatali basirikale abali mu kkomera bateebwe oba batwalibwe mu kkooti ey'abantu ba bulijjo bawere n'embe n'emisango. Mwami Museveni kubanga talina musango gwonna ku Machete, kubanga ekkooti y'amagye agikozesa nga tuulu ng'ekyuma ekinyigiriza abo baatya, Machete alemedde mu kkomera. Mbadde njogerako eddakiika ntono eziyise ne muganda waffe Sheriff Kalanzi, naye ali kitalya, ali mu kkomera. Tubasabira, tusaba Allah akkirize okwewaayo kwaffe, asumule baganda baffe abo. Baganda bange naddala abasiraamu abali wano munzikirize ziremu mbabuuzeeko nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Lwaki baganda baffe abo mbalowoozaako, nandibadde simiridde wano olwaleero. Sina Luganda ku Machete, sina Luganda ku Sheriff Kalanzi, sina Luganda ku Umar Kato ne baganda baffe bonna bali mu kkomera, naye beewaayo si ku lwange wabula ku lwa Uganda ne ku lw'ensonga ze tulwanirira. Mwongere obbasabira mu mwezi guno omutukuvu, Allah addamu edduwa zaffe zonna n'essaala zaffe zonna. Buli omu mu ddiini yo musabire baganda baffe, naye mwongere n'okusaba kuba ekisingira ddala Allah kwe kutuwa obuwanguzi ne twewunya bano abasajja abakafiiri abatulugunya abantu. Ekyo nga nkimaze baganda bange, binandyogeddeko olwaleero byonna mubimanyi, siyinza bagamba kipya, mubimanyi, nange mummanyi, n'ensonga mugimanyi. N'olw'ensonga eyo basebo ne mannyabo, leero munzikirize lubeere njagala munzikirize lubeere lunaku lwa kuwa bujulizi. Abasinga ze mundabye nga nkula, kuba nze omu ku bavubuka ba geta ababadde abaakabi kuviira ddala mu buto, era ebyafaayo byange mubimanyi, naye saakula nzekka, saali nzekka. Basebo ne bannyabo wano we tuyimiridde kifo kya byafaayo, nze gyendi simanyi Katonda bwe yakiseetinze ne tusisinkana wano. Emyaka egiyise 1997-1998 nga tuli baana bato, myaka 15-16, twalinga bayimbi nga tukubalaga, era twayimba nga waliwo omusajja yavanga eno Kawempe yafa n'okufa, baali bamuyita DJ Jim, yateekawo talent show ku kifo bakiyita Pub Texas. Eyo gye nasinkanira bannange bangi nnyo
banji mubamanyi sijja bogerako nembe mumanyi abalala mwe muli omusajja oyo gwe bayita Sebufu Edward gwe bayita Edi Mutwe. Maalimu abayimbi bangi be twabeeranga nabo nga bakulu bange banne tebaagala nyonooneke ngende mu bifo ebyo bye balowooza gye bagenda okwononekera kubanga nali nsoma ate ng'emikwano gyange gyonna egisinga gyali gya ghetto, in fact egisinga nga tegisoma na kusoma. Era abo banyanzi bayawe nga nyina obbalimba tingenda kusoma prep ebitabo nembiteeka muno nengenda ku talent show. Eyo ku talent show nasingi nnyo. Wano we tuli waliwo omuvubuka mukwano gwange bamuyitanga Black Boy. Era twasinkananga nnyo wano. Naye eyo gye twasinkananga mu kuyimba nze ne mukwano gwange ebiseera ebyo bamuyitanga Master Parrot. Ebiseera ebimu kubanga twali twagala okutumbula talanta zaffe twatambuzanga bigere nenvekamo kya nempite Makere mu Kivulu nenona Parrot ne tukkirira ku Parkview abo bayitanga ku Texas. N'emikwano gyange nga bwe mbagamba ffe twalinga tusoma naye nga mikwano gyange bwe twenkana emyaka bangi nga tebasoma. Edi Mutwe yali tasoma ebiseera ebyo nga si muyaaye naye nga tasoma. Basebo ne bannyabo n'omuyimbi omulala gwe twayimbanga naye bamuyitanga Dr. Dandi. Katino uli wano wasinga okunyuma. Dr. Dandi olunaku lwa leero bamuyita Kanso Nalukola naye ebiseera ebyo yali tasoma nga ebiseera ebyo naye yali misomo gyalema. Kyokanga tuli baana bato kati mu ghetto ne wala baali bantya nze nali nsoma nali mu senior 5 era nga benzija netandika okwogera oluzungu nga badda bali bonna ate nga nayinamu neraga ne tukula nga tukwatagana. Naye kyenzijukira ku Dr. Dandi ebiseera ebimu bwe twalinga tetulina transport kubanga bo baali bakola yali akola nga ine duko bali akojjawe bali asenga yali asengawo bali akojjawe. Tata wange omuto yali akola mu dduuka lya tata omuto ye nga abeeramu ne ssente. Nga naye mukwano gwange omukwano twali twagujjawa nze ne Parrot twali tukubalaga oli owakabi nga tebayinza kugaana kutuwa chance kuyimba. Ne bambi oyo Dr. Daula yalinga ayogera mpola ng'ebintu bye si bya kibuli ate nga mu ghetto bw'omanyi akabuli ebiseera ebyo ke kayitangawo. So kati ye bwe baamugaana okwenga okuyimba ng'asuma Makasayi naye mukwano gwe Bobi Wine. Era nga bwe mba ngenda kuseja gamba kyali wange nange mpita bwakiri nnyimbeyo kavaasi. Era nga bamulabye wano nti munnabyabufuzi eba chance y'amaanyi okwogerako eri enkuyanja y'abantu ng'eno. Naffe abayimbi kyabeera nga kyamuwendo okufuna chance okulaga ekitone kyo mu bantu abakuŋŋaanye kuba bangi bajjanga naye tebafunanga chance. Ne mugamba tufaye twayimbiranga ku instrumento ne mugamba oli ready okukuwa freestyle instrumento ngeze ngambulya instrumento ejja ngagamba nja kujja. Kati bwe natukanga ku stage nga ngamba featuring Dr. Dandi ngayimukanga avaayo yaddukanga mpola mpola bwati najja nina akayimba ke twayimbanga bakayitanga batya Hot Guys in Town. Bakayitanga Hot Guys in Town. Nga Hot Guys in Town ye Bobi Wine nani nechaliwe Parrot. Kati nga tukubwa muziki Hot Guys in Town, Mr. Bobi Wine. Hot Guys in Town, Master Parrot. You should be lucky to receive a message from us. It is your choice to either dance or listen. Kati Dani abamabega nga muyitayo naye tajjukira bye wayimbanga kamanyemizeemu okyakajjukira soko tukubiremu ono Dr. Dandi bwe yajjanga mwafunye ekyasi ng'agamba nange kambasabule ngatandika I feel so proud of Dr. Dandi. Lwaki tubibajjukiza When the picture is still hot guys, they sing style, they dancing, omusajja we
asinga omuweera ekitiibwa nga tabiwandiise naye nga olina okubakubamu akabi. Nze buli kyeyayimba nkijjukirayo ebimu abyerabidde. Yajja n'akwata microphone n'agamba yalinamu ekirimi kitonotono n'agamba I feel so proud of Dr. Dandy when I feature these two hot guys, Mr. Bobby Wine and Master Parrot. The dancing style, the walking style, the moving style. Yo Dr. Dandy naye jjukira yali takola ki nga tasoma. Era ebiseera ebyo nga twogera nnyo ku biseera eby'omu maaso nga nefe atwesimisa nnyo kuba nze nayinanga bakulu bange nga bali balemerako kyekyanyamba n'okulemerako n'ensoma. So emyaka giyita twebulako maze senior 6 ngenze Makerere wayitayo emyaka ng'eno b'etaano tetulabaganye. Olunaku lumu nga nyimbi akayimba akakabi ke bayita akagoma ka Lubendera akayimba kanga kasooka okukwatayo. Nali awo wabeerangawo club bagiyita Chicks ekyaliwo bameka bagimanyi. Kakati mbambaayo ng'atawo ndi wa tabu nfuluma nga ni gwe ndaba. Dr. Dandy ne mugamba sitole kikyali wange tokyayimba nga wambulako. Nagamba kati naddayo mu ssomero kati ndi mu senior 2 senior 3 ngaawo nze awo nali Makerere mu mwaka gwange okusembayo. Nomugamba kikola muganda wange lemerako. Nemugamba tokyayimba. Nagamba ebyokuyimba nasalawo ng'eneesooka entakule ku bitabo. Omanyi oyo yali musiraamu nnyo. Nagira n'okumanya nti abasiraamu tebeenyigira mu bintu bya kusanyuka mu kisiibo kuba kuzza meme zaabwe. Era mu kisiibo oyo musajja teyayimbanga. So aŋŋamba nti ali mu senior 2 ne tuddamu ne twebulako. Ziramu omusinkana nga ŋŋamba muganda wange kakati ndina headboy was it Kawempe. Ndi headboy Kawempe Muslim Secretary nemga ate ng'ofuuse watabu. Naddamu n'ambulako nziramu mulaba ng'agamba kati nsoma amateeka ngenda kubeera lawyer. Nenga jjukira nze nali nasoma mu bo nga bonna bantya bannalukoola ba Edi Mutwe kati ate ngamba yasoma mateeka. Ebiseera ebyo nze omuziki gwali gwandya era ne we nagenda e Makerere nasoma music dance and drama MDD. Ebiseera ebyo baali bagijereka naye kati bakkakkana. Lwe lugero lw'omusajja oyo era nga tuddamu twebulako. Ziramu omusinkana ga muganda wange kati ndi munnamateeka omutendeke. Kyantala ennyinganya kubanga mikwano gyange bwe twayimbanga nabo ebiseera ebyo bano bannalukoola ba Silver Kyagulanyi naye yandeka ku department ya MDD Makerere. Yekosi n'agamba eno kosi yaffe bagijerega nze kangenda nsoma amateeka. Silver Kyagulanyi n'agenda n'asoma obwalooya. Nze ne ngamba kanneekubira emiziki ziramu okusanga nalukola nga naye looya. Kwegamba bakyali abantyanga ate kati nga nze bentya. Ne ngamba era abasebo ne bannyabo ne bwe nakeera n'ensalawo okugenda okusoma amateeka. Bano abasajja bano ono Silver Kyagulanyi n'abalala tuddamu okusinkana ng'ate mukulembeze iwa ene Kawempe yaliko ne deputy speaker si bwe guli ninde tata yoyo nalukoola. Basebo ne bannyabo nagenda maaso nga nkuba omuziki newankubadde nali nga njagala ensi yange naye nga gobe ettofaali lyange ku ggwanga lyange nange nsobola odditeekako through music. Era bwe nabeeranga mu music mwabirabanga nga siyimba buyimbi jasi kubasanyusa wabula nga nnyimba okusomesa okubuulirira n'okukyusa eggwanga. Era n'emirimu egyo twakolanga mu ghetto twagikolanga ku lw'abantu ba bulijjo. Era basebo ne bannyabo yalinze eyagamba Kayihura muyitiridde okwata abaana. Omuntu mumusanga n'akatundutundu k'essadda ne mumusiba emyaka 4.
ng'abantu ababba ssente za gavumenti bali eyo. Ne mugamba bano abaana tulina obba rehabilitate nga kuba naffe twalingabo basebo ne bannyabo nze nali mbaluka. Naye oba tusobola okufuuka abantu balamu n'abato ne batulabirako, tusobola okgenda mu ghetto nga tetugobagana bugobaganyi nabo misinde, wabula nga tucommunicatinga nabo ne bamanya ne bakyusa obulamu bwabwe mpola mpola, ne tubayigiriza nti munda mu bo mulimu omuntu ow'omuwendo, ze bambadde n'obwavu bwe balina si bebbo, eyo mbeera ye bafudde ki bwetyo. Nina essanyu bye tusobola okukyusa twabikyusa, naye oluvannyuma lw'okulaba nti abatufuga tebaagala bantu bategeera. Nedda baganda bange, waliwo ensonga lwaki wano mu Uganda omuntu asobola okutamira ku nusu 5 ekido, osobola okutamira. Naye ekitabo ekitandikirwako kya ssente mmeka? Waliwo ensonga lwaki programu eziwemula, programu ani yayenzewa, ani yabyani, ani yakwanye mukazi wani, nyingi nyero zesinga okupromotingibwa, naye togenda kusanga nga bayigiriza abantu eddembe lyabwe oba nga babayigiriza constitution. Waliwo ensonga lwaki empapula z'amawulire enkunami nga zezisinga n'okutunda olunaku lwa leero, naye tosobola kusanga eno constitution ya Uganda nga bagivunudde ne bagisa mu Luganda oba mu Luteso oba mu nnimi zonna enzaaliranwa. Waliwo ensonga. Kati nno baganda bange, eyo y'ensonga eyandeeta mu byobufuzi. Eyo ensonga kubanga twalaba nga waliwo disconnect, waliwo oluwonko lunene wakati w'abangi n'abatono, wakati w'abaavu n'abagagga, wakati w'abaatuwamba naffe abaawambibwa, ate nga kyali tekisobola kukyuka. Bino buli muntu ali obulungi tabiraba, basita abali obulungi tebabiraba, abagagga tebabiraba kubanga bali comfortable. Nze abo bonna bali mikwano gyange, genda oscrolling Facebook ojja kusanga obufaananyi nga tulina basale, ojja kusanga obufaananyi nga ndi muto nga tulina abo batabani ba Museveni, ojja kusanga obufaananyi nga tulina ba Museveni, kubanga batwagala awo. Gwolina bakubira nduulu, gwolina baleetera byana, gwolina bayimbira nga banywa. Basebo ne bannyabo kyali kisobola, nali nsobola okubeera nga ba artist bannange bonna be mulaba. Omulimu gwabwe gwa kusiruwasa bantu, nali nsobola kikola, naye nga sisobola kusonyiwa mwoyo gwange olw'okubuza eggwanga lyange. Ensonga lwaki MTN esasula ssente nyingi nnyo gwe Bobi Wine gy'ogambe bugambe MTN oba Airtel oba ki, kubanga oli influential. Kubanga ebigambo twogera abavubuka abato abatulabirako baagala okufaanana nga ffe. N'olw'ensonga eyo baagala ebigambo bye tuba tugamba abavubuka timuve mu byobufuzi. Tebaagala tugule bantu maaso tubalage nti ebyobufuzi omukulembeze oyo MP agenda n'asalawo oba luno oluguudo lukolebwa oba terukolebwa, oba mu ddwaliro waliyo eddagala oba teririiyo, oba waliwo okusoma oba tekuliiwo. Kino kigenderere, no si mistake. Mwokulaba nga abasinga obwavu mwabusinga obunjenu si mistake baganda bange, kino kigenderere. This was an invasion and a capture. Batulumbagana ne batuwamba, tebalina njawulo ku bazungu abaava ewamba wano abaddugavu ne batandika okubba amasanga, ne batandika okubba zaabu, ne babba n'abantu ne bagenda ne babatunda ng'abaddu. Tewali njawulo kubanga bano babbye Golode Kalamojja, babbye ettaka, baba n'amalaalo bagasiguddewo, kati babba n'abantu ne babatunda e Buwalabu, babatundamu n'ebibumba n'ensigo nga bakyali balamu. N'olw'ensonga eyo nze okujja mu bino si kuba nali sinyumirwa freestyle yange gye nalimu. Nze saali yala, nali musanyufu, nali mugagga. Naye bw'obeera nga gwe mugagga omu ng'abantu abakwetoolodde 99 baavu, ye gwe obeera omwavu ow'ekikumi, kyase oba tokimanyi.
kati neyo yensonga yanyingiza mu byobufuzi. Ndi musanyufu basewa ne bannyabo tetunnatuuka gye twagala kutuuka naye we twali si we tuli. Olunaku lwa leero gye buvuddeko nga babawa buwi soda ojja owulirize munnabyabufuzi kubanga baali bakuyigiriza tebikwatako. Kati basewo ne bannyabo mwenna mu Uganda mukirabye okuva ebuganjuba paka ebuvanjuba nti abantu kati enkulembera y'ensi yaabwe bagitekinga over. Yensonga lwaki balina okukuba amasasi oleme kujja kuwulira bigambo bya Kyagulanyi kuba bijja kuggula obwongo. Kubanga naawe ojja kiraba ono Bobi abadde nga ffe. It's just a matter of time. Naawe osobola tebaagala Bakyagulanyi babeere bangi. So bwe navaayo neneesimbawo basooka kulowooza abalinga bano abayimbi abalala abazze era ne bampirayo kakati Bobi yebuza abantu bakubagira naye kakati tukoze tutya oyagala mmeka nembuuza eki tebasooka kutulwanyisa kubanga tebamanya. Singa bamanya nti nja kuba mbagamba bino, singa bamanya nti nja babikulira akama bandibadde banzita dda. Era ekyaddondo bwe twajja babuuka luvannyuma ne bagamba kano akayaye tekajja kuseeringa awutuko kalalamu. Twayingira mu paliamenti nga tugezaako okuwakanya etteeka eryo erya Mwami Museveni okwefuula kabaka wano ku ttaka etayiteriri etali abajjajjabe. Era mwalaba twatandika mpola mpola. Bwe twawangula ekyaddondo twali tutandise nabagamba muwulira bataano nabagamba nti bannabyabufuzi bano kyekiseera bamanye nti byonna bye bakola babikola ku lwaffe. Ezo emmotoka bazigula mu ssente za musolo gwe tuwa. Era ne mbagamba nti oba paliamenti egaanye okujja mu ghetto kati ghetto egenda kusulula bukolokolo egende mu paliamenti. Naye era ate wano wakulu njagala mumpulirize nakimanya nti sisobola kikola nzeka. Sisobola kikola nzeka basebo ne bannyabo. Twatandikirawo twasooka Jinja. Bwe nalaba omuntu alowooza nga bwe ndowooza nalumbirawo kuba nabagamba buli awali olutalo nga kulwanirira ddembe ninawo omulimu. Ne tugenda e Jinja ne tugula abantu amaaso mu wiiki 2-3 Paulo Mwiru n'abawangula ne baga mukimanyi kano akayaye tekazembera kusaaga. Ne tuvaawo ne tugenda e Rukunjiri ne tugula abantu bayo amaaso era Beti Muzanira n'abakuba akalulu ne bagamba ne tuvaawo nayina kyali wange gwe bayita Asumani basalirwa newankubadde ngera bwe mumanyi Museveni bw'aba takutiisiza na komera akudongowaza na ssente bugiri twabakuba akalulu awo Museveni n'atowa order n'agamba kana akalinzi mukatte tujja kudiringa n'ebirala ebinaddawo. Ne tugenda mu Arua mumpulira bulungi. Twasookawa Jinja mu Busoga ne tuddawa e Rukunjiri mu Kigezi mu Bakiga. Bwe twavaayo twadda Bugiri era mu Basoga eri kumpi n'oboda. Kati bwe twava wate twagenda mu West Nile mu Balugwala twakuba Museveni akalulu. Basebo ne bannyabo twatuuka kyalinga wano bwe kiri. Awo Museveni yali amaze okukakasa nti ayina emmundu, ayina ssente, ayina amagye naye talina bantu ate talina buyinza ku bwongo bw'abantu. Kyatutwalira ennaku ntono nnyo okubuusa abantu b'omwalwa era baabuuka. Naye bagambe yali asazeewo tize ezitibwe. Era muganda simanyi Katonda lwaki abantu bonna abayimiridde nange abasinga obungi babeera basiraamu. Nalina driver wange bamuyitanga Yasini Kawuma. Nali mvuga emmotoka left hand tundula paka kati ekyali Mwaruwa bagiwamba. Akasajja KFC ne katayiminga kumbe ensisa omutto nkoze eki mpoye. Akasajja ne kasindirira Yasini Kawuma amasasi. Yasini Kawuma n'afa. Aga amasasi galina kubeera gange. Ne bajja ne bankwata ne bakuba nze emigo 5.
ne bankwata ne bansibira mu barracks eziwerako ne baleeta emmundu 2 nga bw'eri nkola ya Museveni kubanga yamanya sirina musango gwe nkoze talina kooti gyayinza kuntwalamu ne bansingisa omusango yagamba mutwali mu kooti y'amagye ne baleetaawo emmundu ne baleeta n'ebintu ebirala bye baleetaleeta nga mulimu n'enjago babamba SFC baali bagiwe ne baleeta n'obwenge ng'obaani yali abufisizaawo naye mumanyi ne bagamba ne bayimira mu parliament ne bagamba Kyagulanyi twamusanze n'emmundu 2 basebo ne banyabo baleeta emmundu ne baziteekaawo bannamawulire mwenna mwaziraba ne bagamba Kyagulanyi ne bantwala mu kooti y'amagye naye tewali kisinga maanyi g'abantu abantu bateekawo embeera wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna baganda bange mwe mwateekawo embeera bamaama bataata ye mama nsumulula nze nandibadde banziika dda era bwe nava mu kkomera nagamba kati kensima tusa okufa kuno ekitegeeza tayimu yange ey'okufa ebadde etuuse neeyitawo kati eri myaka mingi mu maaso naye nga tebannanzita nja kumakinga sure buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi buli wenninya wabeerawo Kyagulanyi basebo ne banyabo Katonda abadde mulungi Bakyagulanyi babadde bangi betusinkana nabo bwe nagenda okusoma amateeka nasangayo omusajja mu Nyolo bamuyita Lubongoya yali yakava Harvard kitaawe yafa be bamu ku basajja abayamba Museveni kyova olaba yasobola okugenda n'asoma amateeka ate nga ali muvubuka mugezi ne mugamba boy lwaki tukola kulu wano ne tuzoganya nti waluddewo dda tukwataganye ne Ssenyonyi tukwataganye ne Waiswa mbanyumiza ekimba lekere ki ne tumaliza bwetyo naye tetumala basebo ne bannyabo lwaki mbagambye ebigambo bino lwaki mbagambye olugero luno njagala mumanye nti tuli ku lugendo lwa kununula ggwanga lyaffe basebo ne bannyabo njagala mumanye nti tetunnatuuka gye twagala kutuuka naye we twali si we tuli kubanga we twali si we tuli kitegeeza nti tugenda mu maaso kasita tubeera nga buli lunaku ekigere tukiteeka mu maaso ga kinnakyo buli lunaku ekigere tukiteeka mu maaso ga kinnakyo ate nga tetupoye lwaki mbabulidde bino tuuse ku nsonga lwaki ndi wano basebo ne bannyabo tuze tufuna emikisa Katonda yatuwa omukisa ne tufuna Ssenyonyi Ssenyonyi mumulaba mu mawulire mumulaba byakola mu parliament kyokanga n'amateeka yagamba already ali mu parliament basebo ne bannyabo mwabamanyi omupiira waliwo kye bayita scout alaba talent n'agamba ono Messi akyazanyira wano kataka naye singa mutwala ate eri abamuzibu nnyo basebo ne bannyabo nalengera Messi wanewammwe ate nga saamulengera bulengezi wabula baali bangi abakabi mwalimu ba Cristiano Ronaldo mwalimu ba Maradona mwalimu ba bani mulimu ba Maradona akubuzeewo wano mwanga kivumbi omuyita ki naye mukuvuganya oku comrade sokoje comrade Magala mwalimu okuvuganya kubanga ebyaffe byetukola tetuleeyo ne tusalawo tubireeta mu lwatu bonna abasajja baavayo nga balungi twalina muganda waffe ono Woman Magala nga mulungi nnyo in fact bafuusoja bangi bali basinga kuwagira Magala ono nalukola yogera nnyo lulooya naleeta because I thank you naye abantu b'ekawempe twabayitamu ne mugamba Magala mulungi nnyo naye nalukola yali redde bw'oba otuleetera basebo ne bannyabo tukolera abantu era tuwuliriza abantu ne bwe mwetulira basebo ne tulaba omusajja gwe bayita Luyimbazi Nalukola Elias nze ng'omuntu nali mumanyi nze ng'omuntu nali mwesiga nga nze naye bino tebiri ku Kyagulanyi yekka Kyagulanyi Yesu asobola okwesiga naye n'abantu bonna basobola okwesiga kyova olaba abantu bonna twabaleeta mu maaso gammwe
ne mwagenda mutulamu ne muga si ono Nalukole yali uloya ow'amaanyi eyali awoza omusango ogwa togikwatako nti ono, si ono looya abaddengawo nga bagezaako okuwoleza abafuusoja nti ono, si ono looya akola kino nti ono. So seewuunya bwe twasindika abantu baffe mumwe akalulu ne kasonga ku Nalukola. Basebo ne bannyabo mbanjulira muganda waffe bwe twesize okubasindikira okutukiikirira, bamuyita Erias Nalukola Luyimbazi. Naye ekyo tekimala basebo ne bannyabo, tekimala kubanga mmwe sebo ne bwe beetuulira MP tebamuyimiriza nnyo. Ekyo tekimala. Lwaki ngamba bwe ntyo? Mwe mulina kye mwagala n'ababawamba balina kye baagala. Kano akalulu kategeeza ki? Kano akalulu kali wakati w'abangi n'abatono. Baganda bange abali wano ekawempe naddalamu abasiraamu seetaga bannyonnyola kunyigirizibwa kumuyitamu. Bwe twali tusoma amateeka batuyigiriza ti omuntu tabeera na musango, ne bw'aba akwatibwa, ne bw'oba olaba nga ayinza okuba nga aguzizza, taba na musango paka ng'akkiriza nti nazza guno omusango, oba nga baleese obujulizi ne bumuluma omusango ne bagumusalira. Bwekyo bwe kiri. Naye bw'obeera omusiraamu omusango guba gukusinze paka we bakakasa nti tegwakusinze. Bwe bwe obusosoze bwe mulina. Ate nga Museveni tatandise kati ab'omwesani Uganda mumanyi nga Mini Yakagwa teyakola abasiraamu. Mumanyi eno gavumenti yekoze abasiraamu kubakwata n'ebasiba ku mpingo nga Sheikh Kirevu n'ebakuba amasasi n'ebatta. Baganda baffe bangi aba NUP bali mukomera ng'omusango gwabwe ogusinga gwa kubeera abasiraamu. Kinkoze bulungi nnyo ti kuno okulonda kugenda kubeerawo nga tuli mu kisiibo. Nkakasa nti Katonda agenda bakolera ekyamagero. Basebo ne bannyabo yeffe kibiina Honorable Mohamed Ssegirinya mwe yali. Ssegirinya baamukwata musajja wa tusinya bwe atasobola na kusamba nkoko. Musajja akola mirimu gye, akolera abantu be, akuba na lwali lwe. Ne Ssegirinya baamukwata ne bagamba Ssegirinya yagenze e Masaka ewa oli mwami gundi ne batema abantu ebijambiya. Naye mujjukire nti buli kulonda bwe kuggwa ekitundu ekiba kitalonze Museveni akikolako ebikolobero. Si gwe gwali omulundi ogusooka oba ogwokubiri oba ogwokusatu nga batema abantu ebijambiya. Batandika okutema ebijambiya abantu nga Ssegirinya akyalina mu primary. Naye bagamba Ssegirinya yakulembera abatemi b'ebijambiya. Ssegirinya nga MP bamusiba mu kkomera emyaka 2. Batulugunya Ssegirinya. Ababeera ku social media mulaba ebikolobero. Tulina abaana abato sobola battotolera bye bakola Ssegirinya. Ssegirinya n'amaliriza ng'afudde. Ssegirinya yalwala ne Ssegirinya baamugaana okweyimirirwa nga n'abasajja baabwe mulabe mu kulonda gy'emundu n'akuba omuntu amasasi ng'amala ennaku 2-3 mu kkomera ne bamweyimirira. Ssegirinya okumala emyaka emeka ne bamukola buli kye baagala. Baamala kakasa nti kati agonze bulungi ne bagamba mute kinene kyawanga kigende kifiireyo. Era Ssegirinya yatuva ku maaso. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye lwaki mbagamba bino basebo ne bannyabo? Kuba temwazaala Ssegirinya yekka nga bwe mutazaala Kyagulanyi yekka. So bwe baateekawo okulonda omubaka nadda mu bigere bya Ssegirinya nga bwe kirina okubeera, Mwami Museveni ng'akozesa abantu be abamu ku bo abatwerimbikamu n'ayagala kuno okulonda ku Kyankalanyi kubanga yamanya mwamukowadde akimanyi si kipya. Baganda bange Museveni akimanyi temusobola kumulonda oba kulonda abo ba agenti be baba aleese wano. Kyannaku nti akozesa abantu baffe ng'atapinga mu bwavu bwabwe n'omululu gwabwe n'obutiitiizi bwabwe.
bwe balangirira okulonda ne tuleta candidate Museveni agenda n'amakinga sure afuna bakandi nga bamubiraba ku presidential kuba president aba yesimbyewo naye n'aleetayo bakandidate nga baabo so that bw'anabba akalulu bano bajja kujja bagende bagambe bamulonze mu butuufu. Mujjukira gye buvuddeko okulonda kwa president okumu omusajja omu ow'akalevu akeeru yali yesimbyewo ne basiba Besigye ne batta abantu. Museveni bwe yamala okubba akalulu ono yasooka nti fe ab'opposition ne twakkiriza Museveni yawangudde. Ye musajja y'omu, ye musajja y'omu, ye musajja y'omu gwe bakozesa nga bamuwa ssente eziweeretebwa abali b'ebisiyaga n'ajja wano ate n'atusiyo n'agezaako bisi bakuffe naye Katonda. Allahu Akbar. Bamaze emyaka, bamaze ebbanga nga babayita ku buli radio gwe mulamu ogusooka kubanga baabulwa kye batuwayiriza. Tebasobola gamba nti tuli babi, tebasobola gamba nti tulimba, tebasobola gamba tulimba mu ddwaliro wali amalagala, tebasobola gamba enguudo nnungi, tebasobola gamba tulimba, tebasobola gamba tuli bakozi bafujjo. Ne bafuna akabadi akapya ne kaba abo babisiyaga nga tebibava ku mimwa, tebibava ku mimwa. Abaffe bamwami gundi nga tetukyabawulira bwe mwogera ku bisiyaga, nga tetukyabawulira. Kyamala kuzuulibwa nga Trump azenga asaze ssente ne tumanya nti obuwumbi 15 bwe badde bugenda mu abo abasajja. Ono n'adda mu kyaki n'aleruka ng'enjiri gy'abulira ya bisiyaga, ono n'agenda ku rediyo yaffe n'agenda ng'enjiri gy'abulira ya bisiyaga. Kumbe bali ku ssente za bisiyaga. Bwe mubasanga mubagambe nga tetukyabawulira nga mbyogerako obusajja mmwe, nga tetukyabawulira. Anyway, eyo kanveeyo mubategedde temubategedde abaffe yono ono mumanyi mukyala we ye lwaki siva ku bintu ebyo. Badde nga mpulira bannayuganda nga mugamba abaffe twagala ku accountability ya ssente za bisiyaga. Badde baleetanga ssente nga bazireeta wano za kuwagira bisiyaga, mutuwe kumbalirira zibadde zisaasanyizibwa bitya. Bassebo ne bannyabo nze mmanyi ntya abo abasajja buli w'omulaba ng'agenze mu kyaki ayimiridde abeera kuse abafu yafunyeyo obukadde nga 345 nga bwaki bw'omulaba ng'asaniridde bulungi akalevu ng'agenze ku rediyo n'awaba radio presenter bonna n'amala essaawa 2 nga tayogera ku malwaliro gatalimu ddagala, nga tayogera ku nguudo, tayogera ku bantu bamutwala mu paliamenti naye nga bali bavundira mu makomera, tayogera ku bakazi be batta, tayogera ku baana ba yunivasite abeekalakaasa olw'obuli bw'enguzi. Kyokka baddamulira ne babakwata ne babatwala mu zi safe house ne babalya ebisiyaga. Tebabyogerako. Omubuuza lwaki temubyogerako? Ng'amatama ntengo. Twagala accountability. Mubasabe embalirira ya ssente ezo. Ye lwaki siva ku nsonga z'ebisiyaga? Kankomewe bannalukola basebo ne bannyabo. Baganda bange mwansitula ne munteeka wano. Naye watya nga ne wano ekawempe nga waliwo Kyagulanyi. Twagende Nakawa ne tusaba abantu b'e Nakawa ne tubagamba mutuyambe omuvubuka oyo Ssenyonyi mumutuweera akalulu ebirala munaalaba. Ne bamutuweera akalulu. Bassebo ne bannyabo baali baatusiruwaza dda. Tulina ne muganda waffe gwe twali twasindikayo naye kubanga ye simanyi oba yalaba myaka gyali gyamugwako dda oba yenkola gyabwe gye baalingamu yakuguumaaza. Twamuwa chansi naye twagenda okulaba nga naye yafuuka ndya nabo. Ne bamuwayo 10, ne bamuwayo 2, ne bamuwayo 3, ne bamuwayo 4, ne bamuwayo eki. Maamaliza mbirabye. Baganda bange tuli wano si ku campaigningira na Lukola kugenda mu parliament kokka. Nedda mishoni yaffe yakujja Museveni mu ntebe era nze gwe mulaba wadde nkyali mu ovulo mujja kuddamu okundaba mulindamu okundaba ng'eyali Bobi tosobola kumutegeera ne kanyini teyetegeera ng'ajjudde bijjebe yafuuka naku. Tugenda mu Uganda empya z'ababuulira wano
bino byembabuulira bigenda kukolebwa. Ne wano we tukuŋŋaanidde nkimanyi nawo wali mu lusuubo, era nkimanyi wayinza obutaddamu kubeerawo olukuŋŋaana kuba mwami Museveni nga bannakyemalira abalala bonna tayagala bantu bakuŋŋaane, asinga kutya bantu bakuŋŋaanye. Yensonga lwaki olabye amasasi nga gawandagala. Bwe tubadde tuva ku kitebe bawambye abaana baffe ne bakuba abaana 3 amasasi. Tetumanyi mbeera ki gye balimu essaawa zino. Lwaki? Kubanga batya abantu abakuŋŋaanye nga bassa kimu. Naye okumanya batya abantu bwe mulemerako banyalika ne basikamu. Essaawa zino wano we tuli baadde bawandagaza amasasi kati baliwa, kale mugakube. So buli we mukuŋŋaana, buli we mulemerako, buli we mulaga obutatya muwangula. Baganda bange njagala obbasaba temutya nga tuli ku missoni eyo. Yensonga lwaki twagala okubeera n'obukulembeze obw'enkyukakyuka kuviira ddala ku LC1. Kankozesa n'omukisa guno okwogera ku mukyalo ono Maama Husna. Zono omukyala namumanya kuyita mu baawe yafa nga tuli naye mu kabenje ke mwawulira nga tugenda eddokolo okukampeiningira sisita waffe Ageno. Lwaki? Kubanga twagala obukulembeze obw'enkyukakyuka, twagala buli kyalo, buli muluka, buli constituency, buli district mu Uganda nga yankyukakyuka, bonna nga boogera era nga balowooza nga ffe. Kati omwami w'omukyalo ono naye yali mulwanyi munnaffe n'afa. Mukama muze mirembe. Yes, twali tugenda Omoro, yafiira 10 ne bwe betulira mama naye linda kubasooke balaba akateteeka kalungi. Kaakati basema ne bannyabo kyenjagala okwebaza ate era mbasabe mwenna byowulidde wano, genda eno enjiri osooka ogibuulire ba mu njuyo. Abakyala genda obulire omwami wo lwaki Uganda yeetaaga enkyukakyuka era lwaki twetaaga abakulembeze ab'enkyukakyuka abayagala Uganda empya. Ndi musanyufu nnyo nti muganda waffe yayita bikomyayo nga n'enjiri agibulira obwebuwe. Era bwe twagamba twagala bankyukakyuka, omukyala n'asonga. Kati ate bwe twabuuza ab'ekawempe nti kiri kitya ono kyekyo ne bagamba oyo ugende efamire yonna yakyukakyuka oyo asonge. Maama Husna onzijukiza Winnie Mandela. Winnie Mandela bakwata Nelson Mandela ne bamusiba emyaka 27 era yalinga afudde. Naye Winnie Mandela mukyala wa Mandela yassa wali obwana obwali buyonka, nassa wali emirawo n'ebijiiko n'akulembera struggle paka South Africa we yanunulwa. Tulinamu essuubi, tumanyi kino tokikola ku lwa Uganda yokka, wabula okikola ku lw'okwagala enkyukakyuka Tata Husna kye yalina. Era tukwenyumirizaamu nnyo baganda bange, bamaama ne bataata, mbasaba omukyalo ono yati temwetawanya na nkwetawanya, bw'otuuka wali kalulu bw'olaba ambulera ng'okola ki? Maama Husna lwaki teweetuulira wansi? Assalaamu aleikum. Kaakati nkomawo ku Nalukoola kuba ensonga yaffe enkulu olwaleero. Twagala mu paliyamenti eyo nga Ssenyonyi tali yekka, nga Muwanga Kivumbi tali yekka, nga Namuga tali yekka, nga Nyeko tali yekka, nga Muwada tali yekka. Twagala mutwaleyo ekyasi ekipya.
Sentamu, the 10th President of the Republic of Uganda bwatyo Uganda bategeeza tukaseera okwenunula tukolesa ebitongole bye tulina abajukize byafaayo bye ne Honorable Elias Nalukola mu bitundu bino eby'Ekawempe bwatyo agenze maaso n'abajukiza nti enkyukakyuka etandika naawe era bwatyo n'abajukiza nti bakanya omusaayi banga bafunvubidde okutta abantu naye bwe bafaayo ne beekuŋŋaanya ate bakanya omusaayi tebaba nakye bagamba babadduka buddusi mukirabyeko okuva ddala watutandikire ku makya ekibadde ku kitebe kya National Interphone drone ezisoba mu 2 mu kabangali bwa poliisi obusoba mu 15 His Excellency bwatyo mumanyira katengo amasanyalaze bagajeeko sajja amasanyalaze bagajeeko naye President abagambye temukowa twongera okwebaza mwena abatukwatira ku nteekateeka eno twongera okwebaza bakomanda mwena abafuuti soja okuva mu bitundu ebyenjawulo abantu b'e Masaka Nyendo omukyala Alice Nanungi tatulekerera nga Geto TV mweza kugamata muweereze eggwanga ate mugende mwerekere President mutambuze enjiri twagala kwebaza omubaka omukyala Honorable Alice Nanungi okuva mu mukungwe mwebale nnyo mwena bakomanda abali eyo abatambula naye abasente bebakunga bakansala saako nabakulembeze bameeya mwena abali ku mutendera mu kibiina kya NUP twagala kwebaza mwebale kulankamukazamu wabula oyo tumwebaza makunsuru enteekateeka eyo twagala kwebaza muganda waffe omukulu Zuwa Bugaga va wali mu bakinde Ssaabagabo mwebale nnyo Ssebukomanda mu kitundu ekyo mwebale nnyo Honorable Grace Kakoza okuva mu bitundu eby'ekibuga sebwebale nnyo omumbeja buli mwezi okugata kadata kaaku mubedde muweerese kunga naye twagala kwebaza ssentebe wa NUP mu Lubaga omukulu Kakoza Robert mwebale nnyo mu Lubaga South naawe buli mwezi ogaa nti kadata kaaku mubedde muweereze twagala kwebaza mwena mwena mukwano gwange nabadda Joyce Namuli wali mu Entebbe Municipality webale nnyo naawe tukoola ojja otwegatte ku nteekateeka eno eya Geto TV okulaba nti buli mwezi tusobola okuweereza abantu baffe twagala okwebaza omukyala Shamim Malende omubaka wa Kampala ku ndiri waali afaayo okulaba nti tutambulamu naye mu nkola eno ey'obwasseruganda so twagala kwebaza nnyo nnyonnyeni ddala mwebale nnyo mwebalire ddala Power! NUP! Everywhere! NUP!
bajja bujeeko amasanyalaze twagala okwebaza mwena abayimiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuviira ddala mu mwaka ogwa 2017 wali mu Kyaddondo muyimiridde mpaka ne kati embeera eriwo kati si yajjo embeera tutandise nayo okuba lwe yajja mu 2017 twagala kwebaza basoja mwena betubadde nabo okuviira ddala twagala kwebaza bafoot soldiers mwena betubadde nabo okuviira ddala mu 2017 thank you guys for supporting His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigenda mu maaso ebyo byonna si mawulire ebyo bibaddewo fe ababaddewo ne president okuviira ddala ku ntandikwa ago si mawulire okuviira ddala 2017 okulemba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuviira ddala wali mu 2017 entiisatiisa ebaddewo drone zibaddewo naye era bamulemeddwa. They have all guns but they have failed to stop people from loving him. You love, yes. The people's love is more than the people with guns. Money can't buy love. Money can't buy love. Bano bonna balinda bigambo bya president bikoye bulungi. Bano bonna balinda bigambo bya president bikoye bulungi. Bano bonna balinda bigambo bya president. Bano bonna balinda bigambo bya president bigweyo bulungi tibagala kusegukawo abasajja basitudde buli mundu nze atusingwize Jonan wabaganda bange bonna benkola n'abayimirimu okuviira ddala ku makya wali ku ofiisi za national platform embeera ebaddewo ng'oyinza gamba tebujja kuziba nothing can escape. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bamulaze era okuviira ddala mu mwaka gwa 2017 bamulaze era nze atusingwize Jonan tebakulimbanga nti waliwo Munyankole ayagala gavumenti eno just ka group katono nnyo abantu bankole abantu ba Bushenyi abantu bambara abantu bibanda ntubakunda munonga mwena ntubakunda munonga In the meantime,
ne bannyabo tugenda mu kulonda kuno batandise dda n'okututegamu abantu tetulinayo kandidate mulala temukkiriza muntu yenna balimba nziramu temukkiriza muntu yenna balimba tetulinayo kandidate mulala mu abantu beno muli bagezigezi naddala mu abasiraamu temukkiriza kulimbibwalimbibwa mukkirize mu mazima nga bwe gali tewaliyo omusiraamu gwe batannaba kutayirira ebyo lwaki zibikomyawo ensonga endala bano ababatiisatiisa nga 14 bajja kusimbula bagende nga bwe bazze nga bwe mubalabye wano era bwe mujja okubalaba nga bagenda bwe batyo bwe batutiisatiisa mu Arua naye twabawangula akalulu k'omwaluwa baakabalanze ndi mu kkomera nga ne kandidate ali mu kkomera naye amalugwala ne basaawa mubiri akalulu ne bakawangula kati nammwe musobola okukawangula wadde ndi mu kkomera oba wadde nalukola ali mu kkomera bannange eno ye fyuca yammwe bino bye biseera byammwe eby'omumaaso njagala okubasaba temukkiriza muntu yenna batiisatiisa kubalemesa kulonda omukisa gwe mulina basebo ne bannyabo guno omukisa gwa njawulo temugutaliiramu guno gwe mukisa gwe mulina bino ebigambo tebaagala mubiwulire naye manyi mu ababirikodinze naddala ku Facebook ne TikTok mujja kussayo meseji eno mbasaba mu makinge sure eno meseji mugitambuza buli muntu yenna alieyo basebo ne bannyabo awulire meseji eno amanye nti musobola okukyusa ebintu bino amanye nti muwangula era mumalako bannange muveeyo mulonde muveeyo mu bungi mbasaba muveeyo mulonde muveeyo mu bungi bwe muvaayo mu bungi ne mulonda obuwanguzi bwammwe bwe muvaayo mu bungi ne mulonda obuwanguzi bwanyi muvaayo mu bungi ne mulonda obuwanguzi bwani basaba muveeyo mulonde baganda bange entansi temwina omwana wammwe nuuno taliiko ensonga ono teyasiramuse lwa bululu abadde bwatyo ono muyigirize ono yakola sente ze yalinga nze ula mwoyo gwa ggwanga basaba basebo ne bannyabo muveeyo mugende mutulondere Maama Usima basaba basebo ne bannyabo muveeyo mutulondere Kaaso na Lukuula kinkoze bubi nti bagyeeko emizindalo gino kinkoze bubi nti bagyeeko amasanyalaze ono tali wange bwe mbadde bagamba Black Boy twayimbanga naye tuli naye era naye mulonzi wa bano era naye ajja kulonda Nalukoola n'olwensonga eyo baganda bange wadde bagyeeko amasanyalaze naye manyi meseji mugifunye temutya bano be mutya ate batyaffe abajamulira bakozese oyo jamulira naye bajja musuula nga bwe basuula Kakooza Mutale awo ndamulira naye bajja musuula nga bwe basuula Kayiwula naye olunaku lugenda kukya asasulire ebikolobero byakoze abantu ba wano ajja bisasula ng'ayita mu ye ne mwabo abantu be kubanga tetwerabira era namwesaba temwerabiranga temwerabira abasiraamu abali mu kunyigirizibwa essaawa zino bali mu bakulamu njala essaawa zino bali mu balaawa essaawa zino abandi babasemula dda Bakanata Muhammad n'abalala baganda bange gwe atasobola kuvaayo kuyimirira ku frontline akalulu koye emmundu yo muveeyo mulonde baganda